Previously on Private Video. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu at least kino kikomewa n'olunaku olwaleero. It's okay naye kasita nawe nninwamu. Tulina swaka tulina pepa by'ebiki ebyo by'oyogera. Tulina pepa. Brian, I want my car keys now. Ekyamazima nsaba kunsonyiwa, sigenda kuddamu kunyiiza obulamu, sisobola na kuddamu kunyiiza. Okimanyi Bukiripo bwonna ango zonna tuweerabira mbadde nkujjukiza zitekeko. Baklayenti bo balina okusanga n'ewaka. Kati neetaaga olaba ka vidiyo ako. Kaakati Brian, zino engoye zo ate zo zaani? engoye ezo waliwo abaana be natwala ku trip nabavuga kati mu kuvaamu ne bazeerabiramu kyova olaba era nazitadde awo saazitadde mu kisenge nga kanzikuumira awo naye ngenda kufindinga out then ndabe nga bafuna engoye zaabwe. Yeah. Ebintu bingi ebigenda maaso wano n'abantu. Kuba bakasitoma abange ate era No, bakasitoma, I think relationship joina ne bakasitoma esusse kuyiwa bakasitoma. Your campus clients bazze bakusaba video at the same time balina engoye zaabwe in your house. Kitya. ninga tochitwala bubi. Brian, whatever you're telling me does not make sense. Seriously. Anyway, ukwani kanso kemva kumukayigo katono. Kiyenga tova mu bathroom. Kanve kumukayigo katono. Tell secrets I can't unsee. A dancer whispers meant just for me. Under the moon where the shadows play, you pull me closer and we slip away. Private video in my mind, replay the moments where love's alive. Your touch Yes, James. Kyekiro oliwa. Kakati mbadde nsaba nina kyenjagala ontaaseeko. Yes, mbadde njagala onkubira essimu. Ndina omukazi wange, omukazi anfuukidde ekizibu, muganda wange. Njagala ompunzikire. Kati bwe nkubira essimu ng'ompa omulimu. Nkubira essimu ng'ompa omulimu guli ku university n'ekirala waliwo engoye eziri ewaka wano. Yes, mbadde nsaba at least ofumbe omutwe ogambe nti bakasitoma bali abaleka engoye mu mmotoka yo be bakukubidde bakwetaaga omulimu gwa nnaku nga 3 at least. Bambi ntaasa. Bwe tuvaako wano nkubira kuba ngenda kukussa mu lawudi. At least ekintuddemu muganda wange. Yes. Kale neyanza muganda wange. Okay, kale. Ukyanganza nyamizannyo naye luno tontwala. Ne bu video buno lwaki sikajjaamu ka video kubanga
Enzo okundeetera ebizibu kazi yesibye ka video asaba ka video n'oluwala nalwo lufuusa oluwala kati kiruzizza oba kibadde ki mukwano simu yino emaze nekyajinga nenfunako kale. Okay. You have a call. Oh. Waliwo kubira. Okay, let me talk to you. So for the what? Yes, hello? Yes, please. Hey. Chi, waliwo ki? Wendi. Ndi waka wano. Aha. Yes. Aya tekirina ttabu era nga bwe twakola luli. Yes. Yes, engoye zaabo nzirina bangi. Yes. Okay, kati ekitegezo neetaaga kati. Kale kanziruke mangu. Kama dakika. All right. Kale. Neyanza muganda wange. Yeah. Sweetheart. Nkwano nfunye akalimu. James ankobidde nga nina bawala benna okujja ku university embavuge for 3 days. 3 days? Yeah. What do you mean 3 days? Kitegeeza sigenda kubaawo wano kumala ennaku nga 3. Eyo trip ya lugendo ki? I don't know. Balagawa. Simanyi cause nina kimanya kino nga ntuuse wali eri oba wali James. Cause James yanfunidde akalimu ako. Alright, okay. Kati weebanga trip. Then tusobola ogenda ffenna? Kati ate mukwano. Let me go with you. Mukwano. Kati tukole bwe tuti. Okimanyi bakampasas nze oluusi ntera okubavuga naye munange balina obuyisayisa. Oluusi tojja nabbwagala. Ane kiraba baagala privacy. Oba kitegeera. So mbadde nsaba. Andeke ngende nkole bambi. Brian, tusobola ogenda ffenna ku eno trip. Obuzibu obusangawo. Kati era bakasitoma baba baagala privacy. Kati sobola kuteeka ku mutto wali eri ate nabo nga ndi mukubavuga olabira ddala nga kiba tekikwatagana. Yes, genkubuulira ge mazima. Eno trip Brian tulina gigenda ku ffenna. Sweetheart. Kati simanyi na bali bameka. Simanyi numbers ate mmotoka tuyina ntono. Kati nyinza otuukeyo nga bangi. Olaba nti kijja kuba tekinyuma ate oba tekiyigira. Ekisingira ddala privacy. Emmotoka webanga yentono tusobola okukozesa yange ennene. Mukwano tekijja. We can even take two of them. Oba banga bangi. Emmotoka tutwale 2 ffenna tugende ku trip. Baagaleemu amafuta gwe tugabaze. Mukwano. You know I can pay for that. In fact, nano batwalira omugugu gwawe gwe bagwerabira mu motoka yange.
kati kanerongoserongoseko. Brian, ngenda kuleka ogende maaso n'emirimu gyo, but this time sikusuubira kukolera mu nsobi yonna oba okuwulira nti mulimu ebintu ebitategeerekeka. Let the trip be professional. Ngera byo bwenkolera. Njagala obeera omusajja obuvunaanyizibwa oyo gwe nkusuubira okubeera. Ebintu by'okulimbalimba, I don't want any more lies from you. Because today was basically your last warning. Sweetheart, nkusuubiza. I have to go. Okay, bye. Bye, sweetheart. Yes. Yes. Friend. Sharon, va ku simu yange. Nkwegaide. Nkuwulira ngoyo. Sagala tentandika okwegerera ku kintu twakola babiri. Bisindike ekiro ky'olwaleero saako nkyankalanye. Bw'otabisindika kyonna ekikugira ogenda okukiraba. Bwene kyonna ekinaddirira tonnenya. Sharon, lwaki teweewummuzaako naye? Sindika vidiyo yange nze basi talina kyenkugaza. Tonkyankalanya kyonna ekira tonnenya. Nkuyisa emirundi emeka gumu ebiri esatu Brian. Sindika ebyange saagala nkyankalanya wano. Nange ndi mukambuka. Kama Katonda. Ndi kuki? Buli kizibu kyesombera wange. Lodi amaja. Ani Sharon naye afukidde ekizibu. Private video in my mind. Replay the moments where love's alive. Your touch, your rhythm, my heart obeys. Forever looping in this sweet haze. The stars above can't match your glow. Our secret story only we know. A world of two